kimanyi nti buli bw'omala ebbanga ddene nga teweegatta ng'oli mwami either ng'oli ku kyeyo oli mu nsi za bweru oba oli waka naye ng'ebintu by'omukwano wabyesonyiwa nga teweetaba mu nsonga za kikulu oba za kisenge n'omala ebbanga erikwatamu emyaka 2, 3, 4, 5 osobola okwesanga nga tokyalina maanyi ga kisajja naye nga mu layini y'emu eyo nga tokozesangako yadde masturbation oba nga teweemazisangako. Nabadde ndi wano nfunye ekibuuzo kino ku bantu nga 4 nga bambuuza kati njagala nkibannyonnyole lwaki ekintu ekyo kikutuukako. Embiri gyaffe scientifically giyina mekanizmu yaagyo nti obwongo bwo buyina engeri gye bufunctioninga kyova olaba omuntu bw'alwala n'agenda kaŋŋambe n'afuna accident oba n'afuna obulwadde obulinza omuteeka mu kkoma n'abeerawo nga ali awo like ali mu kkoma for a long time bwadde engulu addamu kupiikinga bupiikinzi ng'omwana omuto aba abijjukira naye batajjukira byonna batasobola kubeera nga nze bwendi oba nga bwe yali initially addamu n'apiikinga na processing embeera obwongo ne butereera. So kyekimu ne ku mubiri gwaffe olinza okuba nga wali muntu nga weegatta tetuli kwogera ku mbeerera wano tuli kwogera ku muntu nga weegatta omaze ebbanga omubiri gwe kitegeeza gwamanyira watuuka mu puberty yo kuba olaba n'omubiri omwana abeera muto nga tayinga like tafuna ebyo tuyita ebirooto ebyokwezina oba wet dreams nga tazifuna then n'atuuka n'akula n'agenda mu kiseera kye tuyita puberty n'atandika okufuna ebirooto ebyo kitegeeza omubiri gwe guli ready era aba asobola okukola ki okuzaala omwana gutandise okuproducinga semen gutandise okukula afuna amabeere biki bwe bityo waba mulenzi afuna ebinege byeyawulamu okitegeera agejja wansi. So omubiri gwaffe guyina embeera yaagwo nga yo kati bw'oba otuuse ng'okuze n'otandika ensonga z'okwegatta ne wobeera nga weegatta then n'otuuka n'obivaako oba n'obyesonyiwa. Jjukira omubiri gwe gulina kyekubadde gwamanyiira nti ffe buli wiiki twezinamu emirundi 2 oba 3 mutaka alina okuyingirako mu mana emirundi 2 oba 3 n'awulira kabugumu kaayo okitegeera friction eyo n'ebeerawo kati omubiri tegukyafuna kintu ekyo. Omaze ebbanga kati saawa zino oyagala guddemu gukakinge bukakinzi app ng'olaba n'ekyuma bw'okikwata n'okipaakinga bw'oddamu kisitaatinga osobola kisitaatinga n'ekikwata oluusi ne kimenyeka oba olina kusooka kiwa saaviisi ne bw'eba mmotoka ng'ebadde ekola bulungi nga namu bw'ogipaakinga ebbanga eddene nga terina givuga terina gikola ki eyonooneka olina kukomawo mukyuse oyiro ne mba mwali mwamugjamu luli kati eba ekazeemu n'okyusa oyiro esooka enywe like okitegeera ebyuma biddemu bitambule bulungi n'emibiri gyaffe bwe giri. So mu mbeera eno tonyoonya ddagala ly'amakerenda kubanga nabagamba nze sadvising nnyo omuntu kozesa makerenda ago kubanga galina side effects. Gwayagala okakasa bye nkugamba gende w'omusawo gwe weesiga si just omuntu atunda obutunzi eddagala kubanga yajja kuwa buwi omubuuze ku nsonga z'eddagala eryo ajja ddi kunyonyola nti lino likola lino liri bweti naye lina effect bweti nti bw'olitandika ebiseera ebisinga abantu abakozesa amakerenda bw'agatandika tasobola gavaako ayina galiraayingako bw'aba tagamize tewali kye yeekolerawo. Naye nze kyova njagala nnyo oba advise omuntu n'akozesa eddagala egganda weewaawo naleetera saagala olyesibeko nnyo kozesa nnyo beesinga nnyo ku ddagala erirongoosa emisuwa biki siri no lirubalula ti olunywa nga njirirawo nsabulirawo olinza okubeera tukola ki tolyetaaga. Kati gwali mu mbeera gye njogeddeko ngenda kugamba nti teweetaaga ddagala lino eno weetaaga kadde koziko nga singa nti kifuuse kya lugenderero nti kakati tokyadda mabega awo ojja kunoonya eddagala naye kulwa kuba wakadda oba wakaddamu okufuna omukazi omaze ebbanga nga tozina olugenza mu kisenge omaze eddakiika 2 n'okuba 3 n'ogamba banna omusajja yali avuga essaawa ennamba oddusa otandise funa ddagala ogenda kwonoona embeera. Teweetaaga ddagala weetaaga just kulongoosa oluusi misuwa gyo oba si kyo kugumiikiriza obulamu bwo bugenda kakinga app. Ogenda nga obadde wa ddakiika 2 luteddako jabeera wa ddakiika 4 luteddako jabeera wa ddakiika 3 omulundi oguddako jabeera wa ddakiika 5 oluusi okakinge app. Oba oluusi emisuwa giba gyetaaga just kulongoosaamukko so noonyayo ku ddagala lisobola okulongoosa emisuwa egyo gidde engulu kuba giba gyakona giri awo gigamba owange omuntu yatuvaako naffe tumwesonyiwe. So kyekyo kyange kyembadde mbagamba bantu bange nkiroboozeeko buli bw'obeera nga wakaddamu okwagala omukazi oba okwegatta n'omukazi ng'ebbanga libadde ddene embeera ejja kutuukako n'abakyala etutuukako nti osobola okubeera nga gwe omusajja yalinga akuuba kalutu kamu nga tokawuliramu naye n'otuuka nga luutu emu ekumala toyagala kuddako kubanga omaze ebbanga
okitegeera oyinza ogamba nti omuntu waba amaze ebbanga bannayisenga aba abuguumirira kituufu oba n'omuyimo era kituufu oba owulyoga annaye kati kanankwatako naye there are very much possibilities nti basobola okukwatako ne bigaana ng'ate toli muloge toliiko ki nga just mechanism yo ya resting oba resting kiki yatalaga yeetaaga kuddamu kuwawula obutalaga obuveeko oddemudde mu system obeere ng'okola bulungi so bebyo ebyange kansuubiririzeemu ebibuuzo byammwe bulungi oba ekibuuzo kyammwe bulungi kuba kibadde kimbuuzibwa ne mmanya abantu bangi abajja okubeera nga bakibuuza so it's better nenkyaddressinga nekiva mu ddiiro eyasubscribing edebale kwekuumirako aba eyakatwegattako tukwaniriza ku channel yaffe enenganzi subscribinga ng'obeere ng'otwegattako osobola okujja mu inbox yange bw'oba olina ekibuuzo ekiri personal kyewandiyagadde okumbuuza ntosobola kiteeka mu comment section oŋŋambe onsanga ku +25678542860 enamba eno eri ku whatsapp kokka kweri osobola gikuba neyitamu naye sijja gikwata so jangu ku whatsapp yange twogere sindikira audio oba nsindikira typing okukuba tulina kuteesa ku don't just call kubeera sigenda kukwata saagala ojja ogikuba ogifiireko sijja kukwata ndowooza byebyo ebyange asharing okola kyatendo akomentinga gwasinga alina kyoyagala okuwabula okwongerako oba okutoolako ku byenjogedde I welcome every advice nze ndi mukyalo oba ndi muntu anyumirwa okumpabula kubanga sinze mugezi asembayo ebintu byensharinga wano it's based on my personal experience it's based on my surveys and it's based on my research nkola research nkola surveys ne experience yange ng'omuntu naye ngatta ebintu bisatu nembeera nga nsobola okubaleetera wano ekintu nga sinnakireeta nteekamu obudde so omuntu bw'avaayo nampabula sinyiiga okitegeera kuba sinze nakitandikawo so bw'oba olina kyowabulamu oyanirizibwa era nsiima nnyo singamba singa ekituufu wano kibadde kirina kubeera bwekiti ne bwekiti era njajja epiininga bannange nabo balabe bensomesa bamanye nti wano singa yakozemu ensobi kyabadde bwekiti ne bwekiti naawe alina kyoyongerako ng'olina amagezi g'osobola okuwa abantu abayita mu mbeera bweti naawe tuba tukwaniriza nnyo nga tuteerewo kwawo mu komenti tujja kuba tukwebaza byebyo ebyange omukama abankuumire era abanjagalire mubeere bulungi temujjanga okwo baagala nnyo bantu bange Yeah.